Bano be bamu ku bayizi abakoguse mu masomo g'obusawo ag'enjawulo ku ttendekero lya Maganjo School of Nursing and Midwifery e Maganjo mu disitulikiti y'e Wakiso. Abatikkiddwa bakubiriziddwa okwewala okulagajjalira abalwadde ekiviirako n'abamu okufuna obuzibu ate abamu ne balugulamu n'obulamu. The healthcare profession is not simply curing the disease, but saving the life of those people with kindness, dignity, and humility. Negligence oba obulagajjavu oba okumenya amateeka g'ekisawo osobola okuvunaanibwa, osobola okugobebwa ku mulimu, osobola okusibibwa. Omulwadde abasawo balina okumukwata bulungi, ajja mulwadde yeetaaga kubudaabudibwa so si kukwatibwa mu ngeri etyobola eddembe lye oba emulumya mu mubiri. Bano bajjukiziddwa ng'omulimu gw'obusawo bwe guva mu kuyitibwa eri Katonda nga n'olwekyo basaanidde okugukola obulungi nga banyweza ebirayiro byabwe. Obusawo buweereza obuva ewa Mukama Katonda. Ebirala byonna bigoberera naye nga omaliriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omusawo nga bw'olagirwa. Only the high standard that you are called, that will be the true accountability of our being here. By the way, many times people don't remember your name, but they will say the other nurse did this, so either good or bad. Bano baweereddwa n'amagezi okwenyigira mu tekinologiya ko n'okuddayo okusoma okulaba nga bongera ku buyigirize bwabwe. Knowledge is advancing every day, and the more knowledge we have, the better service, the better pathway we have. With the increasing standards of living in this country, the country continues to face significant health challenges. The emerging new patterns of disease, chronic diseases, the emerging technology. You should also know that as a country, we cause one of the biggest refugee settlements in this country. These are all emerging health challenges that you are going to participate in. Akulira ettendekero lino Dr. Faizo Kintu asinzidde wano n'asaba gavumenti etunuulire ku nsonga y'okusonyiwa abamusigansimbi omusolo abaakuno naddala abali mu nsiike y'ebyobulamu nga bwe bakola ku bamusigansimbi abava ebweru w'eggwanga. Can get the tax waiver so that we can get the medical equipment which we are using to teach our students. If we can facilitate the foreigners as investors, why not Maganjo, which has an investor, to also be given a tax holiday? Abayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Era nga njagala nnyo okwebaza abazadde bange olw'okutoba okusobola okunsobozesa okubanga nange nsomye obusawo era ne mbumalako. Nyufu nnyo ku lw'olunaku olwaleero olw'okuba nti nasobodde okusoma ne mmalako era ne ntikkirwa mu nursing kuba kati ndi enrolled nurse. Abayizi abasoba mu 200 be batikkiddwa mu ttendekero lino. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.